era simba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka mukwano gwange mulungi kwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga beera obulwa sande saa zigenda kubeera sawa zibeera 11 mpaka 1 wano ku Delta TV tukole bwoba agisubiddwa so ogenda ku YouTube Sharita's Show nosobola okubeera ng'olaba emikolo gyonna gye wasubwa sande weri twakutuusako emikolo ebiri twakutuusako okwanjula okw'omu nnyumba okw'Olivia ne Robert ne tukutuusako n'embaga ya Nalongo ne Saalongo Kagoga wabalaba bwe basanyuka omusajja amulaba engeri gye yakonamu dansi kaino nolwaliro tulina emikolo gyaffe ebiri nga tulina omwana w'emiti naye yaleese muzungu okitegeera luvannyuma lwa myezi 9 omuzungu n'amukuba embaga abaana balina emikisa kwe ale tulina n'embaga ya Olivia Ndagire n'omwami Robert Muyombya naye ng'oli otya bamuta Sharita mazima wanvu tuli mu graduation mood graduation yaffe bannange enyumye bana etambudde bulungi yaji balaga Sunday ejja etambudde bulungi buli kimu kibadde perfect buli kimu kinyumye bana abazadde mwebale nnyo mwebalirira okujja mu bungi bwe muti ng'abantu abaddewo n'amawulire ab'enjawulo n'omugenyi waffe omukulu bana mwebale nnyo mwebalire ddala kugamba nti Njovu Junior School enansi n'amamala gye bw'otwala omwana ebikozesebwa obisangayo naddala nga wa kisulo ate n'ebbeeyi ebeera yakuteesa bali wamala Nansana atera ng'osobola okubeera nga ogenda ne ku Njovu Estates esangibwa ku Nansana Business Center n'osobola okubeera mukwano ng'ate okola ki weefunira poloti ku kibanja mpola okitegedde Njovu Estates be basinga Sharita's by the World ngeri gye tumaze graduation twongera obagamba abazadde nti nga 8 January bwe tugenda okuddamu okusoma jangu ofune efoomu ya 15 omwana asobola okubeera nga ajja abaagala okusoma holiday abaagala okubongerayo nga basoma by'emikono tukimanyi biri mu ssente abaana mubaleete mukwano nze Sharita mazima wanvu tugenda kusookerawa tugenda Mitiyana Bulela gye tugenda okusinkana omwana ow'obuwala ayeberera e Germany maso malungi gwe bayita Keirra Boman ku TikTok bamumanyi nnyo akozesa Miss Rhene kakati no baafuuse Rhene Beer Family yaleese omusajja omu Germany ate nga muto okitegeera buli abantu beeyogeza abazungu baleeta biki ono omwana yaleese muto mugole tuleese muto ate nga ajja kuzaala kitegeera kale no munaye yamuje e Germany n'amuleeta omukolo ne gubeera wali eri mu maka ga daddi we omwami Boman mwanje omuwala n'aleeta omusajja ate teyazze yekka bw'omu yaleese famire yonna yona omuzungu abajjudde aleeta ebirabo nga bingi omukyala yali yambaziddwa Sharita's by the World latest gomeses naye n'abazze ku mukolo abo abazungu fe ababambaza amakanzu fe ababambaza zigomesi era nawe sootwesiga n'omukolo gwo kankutuuseko omukolo guno olabe omukwano olabe essanyu olabe sente ezabadde ku mukolo gwa Keirra maso malungi Boman kakati yafuuse Miss Rhene Beer iwa Turn the lights. I know you love me, and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the cool holiday, I will die for you. I saw who sit now. Oh, I know bigger. Eti kujifanya kwa sisi hawatoweza. Oh baby, manetantarira wanuknuko baby, kwa sisi hawatoweza. And I want them to know, oh yeah, you're the one I love, one and only, the one I want them to know, baby, you're the one I love, the one I want. As I want, baby, why all you want, baby? Drop it down, baby. Show me you want to see. I let you go, mama. As I want, baby, you should get to it. Drop it down, baby. You should get to it. Show me you want to see. I let you go, mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tugombane patane, siri yetu ya ndani. Aga
na pombe starehe ni vitu vya kupita. Abagenyi kitange bw'atunulira balina omukulembeze kitange yandibanga waali wabanga waali asobola okwogera wabanga waali munkwasiza akazinda byala tayogere. Abantu b'omukama mukama yeebazibwe. Amiina sebo. Kitange omulungi amba sebo. Kitange ekyamazima kanzize 5 kimuli kwata mpaawo. Oli mutuufu sebo. Ekyamazima ffe bazzukulu ba mutasinga kuwuya obukiba kika kya nte. Kitange nga yaffe bagenyi mulindwa. Muyumba bagenyi mulindwa. Kitange yaffe bamulindwa. Kitange nzikiriza akutegeeze. Yes sebo. Titesebesa abazaala n'abaddu. Yes sebo. Kitange abassa abasajja. Yes sebo. Owaffe omulungi. Owa wano. Yes sebo. Tata n'obukirimaani. Tugende Kavuma. Tugende. A round of applause, ladies and gentlemen. A round of applause. Psalms 133. Behold how good and pleasant it is when brethren dwell in unity. It is like precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robe. It is like dew of Hermon, which it falls on Mount Zion. For there the Lord comes down and bless forever and ever. Amen. Okuvetanete yona liene kwanga bukanda tiriamani ekwanga lya fea kweto lola sizona twesingenyo olwayuganda yaffe ekitiibwa kya Uganda kyava ada naffe tukikume. Coming from. You're most welcome, our dear brothers and sisters. The pleasure is always mine. Welcome to the land of miracle, land of tea, and land of freedom. I'm asking you, after examining our visitors, have you found any issues with them? Dad, Yeah. as a professional doctor, All right. with my colleagues, Yeah. Yes. I looked into the medical forms, Yeah. and all of
our visitors Yes. were very fine. They are very fine. A round of applause for that, ladies and gentlemen. But unfortunately, there was one who was severely sick, died. no. The person was severely ill. I can't even tell. But my doctors have tried, they have level best, but they are failing. Oh, what are we going to do now for such a person? Dad, Yes. as I as a professional doctor, Yes. I looked into his signs and symptoms. Yeah. He had an attack. His heart was pumping to Keirra. Bintu biva Germany siyawa. Alima. Babenda kwebyazo zenkugamba. Ate tatulio kwa peso tuizo bina na Germany ngatudayo. Omanyi Germany twagala nnyo enviiri za peso. Sebo genda mpola. Weewaawo. I want to know what's up. You're only watching my You're most welcome, our dear brothers and sisters. Zambuza mu Germany nga mwasente. Wetetekanye bana. Yakoze homework. Wetetekanye bayigize okubeera abayizi. Bonjour. So you have to kneel up before your woman. Kakati mugo wansi. Sinze yabatumye. Mojja muzunga. Okay. Kakati. Guys, listen. In Uganda we have a saying. A lady's eye. You know what we said? That a lady's eye focuses in a man's wallet. Did you hear that? Bagende kasawo. Kati mugende kasawo. Bino byemuwaddeyo byange. Bano mbaweeko ku ssente enzungu. Give them some money. Kakati. Ate siwola. Muyebyewa ssente ze Uganda. Dama looni eziri wano. Looni ziri wano. Looni. Bano bagenda basobola. Kubanga kati Abannayuganda watawo tusukkawo muno mukuba kikono tomuwa wadde. Ne looni ziri wano. Okay, now, since it is a beautiful day, let's give each other a hug, just appreciation, just a hug. Ennungi Germany, abantu babahaga bannange. Oli katakavaamu. Take it slow. I wanna take it down to the floor. Push me to the corner. Take it slow. I wanna take it down to the floor. I'm taking it my time. Oh my goodness! I love it. It's a time. Don't relax on the You are most welcome, our dear visitors. Thank you for coming. The pleasure is always our auntie. We are so happy to receive you today. Wow, it is. Yeah. It's for the love of God. Tweyanze kesenga mwongere ngale z'amaanyi abeewule na mutuyambeko. Uganda babangi bonna bamanyi oba olina omyayo omugo osinga okumanya. Abagenyi bano bonna bagenyi baffe. Kituufu. Naye okusingira ddala mmanyiimu omu. Omu ate omumanyi otya? Nga bw'omanyi baaba. Yennyabo. Ntambuza entambula amawanga mangi. Bannange.
Kugamba you are well traveled, eh? Yes. Okay, that's good. Nali nkolera business yange German. All right. Nga nina customer. Customer. Wayajanga ewange ngazo okubako byanona. Nalabanga muwake ennungi, nalabanga nfaayo. Nagamba lwaki simuwomukisa najja nafuuka omwana ene waffe. Bannange mukweko omugalo omwana oyo yatulonda mu bangi. Kakati omwana mulenzi oyo. Ye baba. Osobola omunjawulira mwaba bangi abali awo nekimuli owenge. Ye baba. Kale DJ muwo mudigido bwangu ddala kubanga omugole waffe alina okufuluma. Soma. Bishop, Trevor Zamukama ali mu nsonga eno. Mumwabaliza ddala. Mubanga akikoze. Kale tuli waggulu. Kalete. Soma. Wali, kono. Twagala mwana muwala afuna akaseera akalungi afulume ng'obudde bukyali bukaluwe buti yeekwisa ebifaananyi byonna by'ayagala mu nsi muno kubanga leero lunaku luwe. So yava mangu nnyo ddala oddeyo namayumba ojje ng'ojjudde. Listen. Boman, Keirra. Hey. Hold it down. Put it down, baby. How you doing? How you feeling? Hey! All right! Kutoka Tanzania
Okyalaba okwanjula n'embaga.